bw'otunuulira Aisha ajjirayo ddala olugero olugamba nti ekitooke kifa nsalira, ate era ajjirayo ddala enjogera egamba nti nga tonnafa teweevumanga nsi. Bannange nga tonnafa ng'okyali mulamu beera n'essuubi nti olunaku lugenda ku kyolwo Mukama agenda kukyusa olugero lw'obulamu bwo naawe weewuunye. Mukama asobola okukyusa obulamu bwo mu katikitiki, mu lunaku, mu ddakiika. Bannange omuntu abadde nga bakusenza luti n'obukyenkeera nga gwayogerwako, ne bukyenkeera nga abantu bayaayana buyaayanya okubeera w'oli, ng'ebifo by'otalowoozangako nti olibituukamu ng'abantu bayaayana buyaayanya okukutwalayo nga tokutena mu nsawo yo, ng'abantu bootalootanga nako kusinkana ng'olwaleero obasinkana mu kaseera katono nnyo nga Mukama akukutteko. Bannange Ani Bugembe yayimba nti bw'ali kujjukira bannange Mukama nsaba abeeko omukyala n'omwami alaba vidiyo eno, Mukama akujjukire, Mukama akujjukire era akusinkanye ba destiny helpers bo. Waliwo omuyimbi eyayimba oluyimba olw'ekitooke kifa nsalira. Siri muntu nnyo awuliriza ennyimba z'ensi, naye ennyimba z'edda ezo ze nnyimba z'otuulako n'owuliriza nga zisomesa, zirina amakulu, ng'ogenda omaliriza okuwuliza oluyimba nga waliwo ekikyuse ku bulamu bwo oba ng'olina kye weeyongeddeko. Naye omuyimbi eyayimba oluyimba olwo mulimu kapaati kenjagala nti bamwegomba bangi nga balaba anyiridde akola ki? Asaanira. Naye olwaleero kye mmanyi eriyo abantu abeegomba Aisha nga luli bamuyitangako nga bamulaba oyo kifuufu, oyo obulamu bwakoma takyalina lugendo, naye ng'olwaleero bamutunuulira waali nga bamwegomba, nga batunuulira obulamu bwalimu nga babwegomba. Aisha kati ashanana, kye mmanyi bangi bali bamwegomba, naye bannange bwe musanga Mr. Kenny eyo gye mutambulatambula n'omusanga, mugulire sooda anywe. Bw'osanga Madamu Sireeya mugulire sooda anywe. Bannange mwebale bantu mmwe, mwebale kuba na mutima gwa kisa. Ebiseera ebisinga omanyi nze nina ebintu byempa obudde n'embiwa obudde n'entula n'embirowoozaako, n'endaba enkola za Katonda. Bannange enkola za Katonda si nnyangu za kutegeera. Kati ntula ne nfumiitirizaamu ne ŋŋamba kaakati Maama Joan yajja alowooza nti azze kukangatiisa Aisha era amutiisetiise oba amwonoonera erinnya midiya etegeere nga ebyali bigenze obedde ku midiya. Laba Mukama engeri gye yazinga olutambi bw'ati. Naye mmwe ebintu bya Mukama bibuzaabuza. Mukama n'azinga olutambi bw'ati mu katikitiki, mu lunaku, mu nnaku 2 nga Maama Joan bimwefuukidde nga kati Aisha yaliko nga kati olwayo tuna Maama Joan gy'ali, otune ne Aisha gy'ali, obulamu bwa Aisha bwatereera kati. Naye mmwe ebintu bya Katonda bizibu bya kutegeera. Naye nga Anti Sireeya weebale nnyo, weebalire ddala namwenna abasapootinga Mr. Kenny ne Madamu Sireeya. Twongere abantu bano okubalaga omukwano, twongere okubalaga laavu, kubanga nkimanyi nti bakyayinayo abantu abalala oluusi abalinga Aisha be balina okukwata ku mukono. Buli gye tunaakoma okubalaga laavu ne tubalaga omukwano ogwo baddamu amaanyi. Tetubaleetera bigambo byonna biyinza kumenya mutima gwabwe, kubanga tulabyeko abatandise nga bayamba olw'ebigambo ebiva mu bantu ne babikoowa bambi ne bagamba nze sikyayamba, natamwa okuyamba, sikyayagala. Naye bambi tubalage laavu, tubasiime buli we tubasanga. Mukama bampeere nnyo omukisa, mubeere bulungi, musule bulungi, mweraba.